Balamusiza abalabi ba Salt TV nga bulijjo era mbandiza ku programu yaffe ennungi Amateeka Malungi. Programu yaffe nkyogera lunye nti mwe tusinziira okwogera ku nsonga z'amateeka, strictly ensonga z'amateeka mu ggwanga n'okwetooloola eggwanga. Weewaawo essira tuliteeka ku nsonga z'amateeka ezigwawo mu ggwanga Uganda. Abingi nnyo ebigwawo mu nsi, buli kintu mu nsi kirina etteeka erikifuga. Tukirabira ddala nti okuviira ddala ku 10 commandments gaali mateeka, emirembe gyonna egize gyekulula, ebintu byonna bitambulira ku mateeka. Teri ekirungi ekibi kiva mu maki mu mateeka. Nekiba kyankizo okubanga omanya amateeka g'eggwanga lyo. Ate olaba kati kyankizo mu mulembe guno okumanya amateeka agatali ga mu nsi yo, kubanga tutambula. Kati ate olwo amateeka agafuga eggwanga lyo. Nze nno ndowooza kya buvunaanyizibwa bw'oba okitegedde ofune ekkalaamu n'olupapula obe ng'ogenda kunokola owandiika ebintu bino wammanga. Nyongera obbakulisaayo abavudde edda mu mirimu, abakyali mu makubo, Mukama wa kisa, abatuuse dda ewaka era wa kisa, kubanga ekiseera kyonna ekisa kye kyebeerera. Olunaku olwaleero tulina omulamwa omulungi, omulamwa omunyuvu. Ngenda gukwanjulira mu maaso awo naye nga sinnaba amannya n'eddoboozi omwanjuzi wo nga bulijjo nze Arthur S. Baliruno okukutuusaako programu yaffe. Nga omulamwa gwaffe guli amabanja amatono. Omulamwa guno twongera ogukunoganya kubanga omuntu wa bulijjo akwatagana nnyo nagwo. Amabanja amatono ogabanja otya? Omuntu omubanja miliyoni emu, omubanja emitwalo 15. Bagamba ssente tewali ssente entono. Kyova olaba omuntu ayimirira mu bantu naga nti obusente teri kye bayita ssente entono, kubanga mu economy tulaba nti buli ssente eba yankizo, kubanga otogenda weza miliyoni 10 nga tolina mitwalo 5. Kati tukuleetera emiramwa gino otegeere bw'oyinza okweyamba ng'otuuse mu kaseera akazibu. So omulamwa guno guli obanja otya ssente entono. Era waliwo n'eŋŋombe egamba, ekitundu ekyokubiri, eŋŋombe egamba nti omwavu tasinga musango. Mwavu tasinga musango tukuleetedde etteeka erikwata ku muntu ateesobola mu byenfuna. Y'amateeka gamuyisa gatya? Gamulaba gatya? Gamuwankizo ki? Biki byonna ebigwawo wansi? Omulamwa guno tuwongedde ogwongera ogukuba kubanga omuntu wa bulijjo twagala afunemu, ategeere bw'ayimiridde, ayimiridde wa mu nsi ye, kubanga eno ensi yange yaffe yo. Ono alya n'ono alya emmere egenda ng'otegedde ebintu ebyenjawulo. So mu studio oba omugenyi waffe kankitwale bwe ntyo, omugenyi waffe kubanga aba akyalidde ffe ye munnamateeka era omukuukutivu mu Kampala, Kanso Pulida Mwina Dennis okuva mu Mwina and Company Advocates mu Kampala. Kanso Mwina, mbuuza kuba tulaba oluvannyuma tusoosootole programu yaffe. Mukulu Arthur neyanziza nnyo omukisa guno gompadde okuddamu okukyalako wano ku Soul TV. Nga mbuuzaako yenna ali eyo andaba ku mpewo ne ku byuma bya Soul TV nti muli muti eyo gitambudde gitya egyaleero. Amanya geego aga Dennis Mwina nga bw'abagambye nga ndi munnamateeka, wabula si munnamateeka kyokka nga ndi namusomesa ow'amateeka. Nsanyuse nnyo okuddamu okunkyaza wano sobole okubasoosootowaza ku nsonga ezikwatagana n'amateeka. Weewaawo tukkiriza munnamateeka nti abantu abatulaba abali eyo bababanja, ate n'abababanja balina abababanja, kubanga ensi bwetyo bwefaanana. Tutambulira mu kubanjagana. Essente ziyinza oba ennyingi, ziyinza oba entono. Mu mateeka ne tujja tukimanya nti waliwo emitendera egiyitibwamu ku mabanja amatono. Tetujja buyita obubanja obutonotono, naye essente entonotono, ensaamusaamu, bw'oba olina munno gw'ozibanja, mukwano gwo, muganda wo, boosi wo, oyita mu mitendera ki? Tubadde tusaba munnamateeka otandike ng'otunnyonnyola amabanja amatono gagwa mu tteeka ki? Atulaba ali eyatandikira awo, oluvannyuma omutwalire ddala mu maaso. Neyanziza nnyo mukulu Arthur olw'omukisa ogwo. Kaakano bantu bangi baali batubuuzanga edda ennyo ti sajja mubanja sente zange entono, banja bweriti.
nga mu butuufu bw'alaba nti aziteeke mu mateeka oba jje ayite mu mateeka nga bwe tugamanyi ajja kutambuza oba okwonona ssente nnyingi nnyo. Essiga eddamuzi kye lyava livaayo n'enkola mu lulimi olufutifuti gye tuyita small claims procedure oba enkola esobola oyitibwamu okubanja amabanja amatono. Enkola eno eva mu tteeka lye tuyita Adjudicature Small Claims Procedure nga lyajja mu mwaka gwa 2011. Enkola eno eyamba abantu ababanja ssente entono nga mu butuufu teziriimu ngeri ya kutaataaganyizibwa. Omuntu ali eyo omulungi andaba ku Soul TV ayinza okwebuuza ssente entono zino zemmeka ze tuba twogera kuba omutesiteesi abagambye nti tewaliyo ssente entono. Etteeka lino likola ku ssente ezikka wansi wa miliyoni 10. Singa omuntu oba omubanja miliyoni 1, miliyoni 3, miliyoni 10 gwe okkirizibwa okuwuliriza puroguramu eno eya leero tosobola okutegeera tubanja tutya ssente zino mu mateeka. Weewaawo ekibuuzo kimu ku bibuuzo ebisookedde ddala ntandikira wa ngenda wa kubanga atulaba ali eyo kijja muzibuwalira singa ekibuuzo nkizibuwaza naye nkimwanguyiriza ayina gwabanja kakati ayagala lugendo tandika naye mu lugendo nze nkubanja tutandise. Bw'obeera nga oyinayo omuntu gw'obanja ssente ntono miliyoni 10 okukka wansi mu nkola yaffe eno ya small claims procedure tojja kwetaaga munnamateeka kukuyambako kuba munnamateeka tajja kukkirizibwa na mu nsonga zino ze ngenda okunnyonnyola. Weesitula gwe yonna gy'oli n'ogenda ku kooti ezakkirizibwa okukola emisango gino egya small claims. Zezo kooti zetwandiyisa abantu abasinga baziyita kooti ento. Tebeera nto mu myaka naye ye kooti etandikibwako mulimi olufutifuti tugiyita magistrate courts. Bw'otuuka ku kooti eno ogenda mu maaso n'obabuuza nti nina gwenjagala okubanja ssente zange. Mu nkola eno bajja kuyambako babeeko ekiwandiiko kye bakuwa mu lulimi olufutifuti tukiyita notice of demand. Kijja kuba kikuyamba okuba nga awandiikidde omuntu gw'obanja nti nkubanja ssente bwe ziti zinsasule oba ngende mu maaso n'omusango. Ekiwandiiko ekyo kijja twala ennaku 14 mwami Arthur. Ekintu omuntu gw'oba owadde singa aba tasobodde kujja kusasula ssente zo mu nnaku 14 ojja kuddayo ku kooti ogitegeeze nti tebasobodde kunsasula ssente zange. Waba tebasobodde kusasula ssente zo bajja kuwa foomu endala gy'ojja okujjuza. Nyangu nnyo okujjuza kubanga ekintu kino kya muntu wa bulijjo tebakikalubyamu wadde tekibeeramu mateeka g'abalooya ge boogereyo ge muwulira amakakali. Okijjuze bulungi bajja kugattirako ne bandisenga samoni obuyita omuntu oli okujja okwewozaako osobola okugenda mu maaso omuntu oyo ng'ayitibwa mu kooti. Era nakyo kijja twala ennaku 14 omugatte twakalaba ennaku 28 time gye bawadde ono okujja okwewozaako oba okusasula ssente zo n'ebbanga lye wamuwandiikira kanotisi akaasooka ng'osaba ki ng'omusaba okubanjibwa. Kyekyo mwami weewaawo nabategeeza ate era nsigala mbategeeza nti ekigendererwa ky'okusoma si kwe kutonda womala okuyiga okusoma no bakutwala mu ssomero bazadde bo si kwe kukola emirembe emirala bye gyakola wabula kwe kukola ebintu ebipya. Mu luzungu the principal goal of education is not to create men and women who do what other generations have done but people who can do new things. Era nkyogera lunye nti nkijja mu Isaiah 43 egamba nti laba nkola ebintu ebipya kuba Katonda gwe tusinza wa bipya wa bulamu bupya. Programu eno no tugikuleetera olabemu ekipya oleme kugenda mu layini ya kooti lawyer aleme kuyimirira eyo atandike kusaba ssente kuba ajja zikusaba. Ebyenfuna byagenze wansi ne waggulu bikutte wansi ne binywezaayo ate ne waggulu ne bikola ki ne binywezaayo ajja zikusaba. Ne bw'ofuna okumanya ogenda olabanga ebintu byonna bikutambulira bulungi. So kakati tuleese ekintu kino kibenga kyongera ku society kyongera ku omulamwa guno oba programu eno ebenga eyongera ku nsi yaffe
okukendeeza kibandiyise akakuubagano mu kooti zaffe. Obuweereza bagamba nti obuweereza obwenkanya obuluddewo bubanga obutali bwenkanya. Justice delayed is justice denied. Kati tukwanguyiza otegeere bw'ofuna obwenkanya amangu buba bwenkanya ddala. Munnamateeka tukomye ng'olina w'oyogedde nti bakuwa ekiwandiiko ne mulaba ng'akyeraliikiridde tamanyi kisoma biki byayinza osuubira mu kiwandiiko ekyo? Ekiwandiiko kye bajja okukuwa kijja kubanga kiriko ebintu byangu nnyo. Kujja kubaako erinnya lyo oyo gw'oloopa, gattako omuwendo gw'obanja na nsonga lwaki ozibanja. Lwaki kana akantu kakulu tulina okitegeera nti si buli kimu nga bwe tugenda okwogerako mu maaso awo nti kisoboka okulopebwa mu small claims procedure. Waliwo ensonga ezimu nga zo tezisobola yita mu nkola eno. Eno enkola baagikola nga nnyangu, nga singa mubaamu ekintu kyonna ekyesimba ekiyinza okuleeta okubeera nga kikalubya ensonga eno nti tekijja yita mu nsonga eyo, omuzungu kyayita complex. Singa kibanga kikakali nnyo tekijja kuleetebwa mu nkola eno nga bwe tugenda okulaba maaso kaawo. So ekiwandiiko kino kijja kuba kyangu nnyo nti naawe ali okukikola, kubanga jjukira nagambye temubaamu buyambi bwa munnamateeka, kijja kuba kikwanguyira okukisoma. Tuli ffenna. So okubaako ebbanja lyo gw'owaabira na lwaki omuwaabira n'ennaku kooti z'enaaba emuwadde ng'emuyita ajje ku kooti yeewozeeko oba akusasule. Tuli ffenna. So bw'onaamala okukiwa omuntu oli ajja kuba ateekamu okuddibwamu kwe, ajja kukuwandiisa akuteekemu. Bw'aba asobodde mu nnaku ezo ze bamuwadde asobola okusasuliramu ebintu ne biggwera awo kuba ategeera nti ogenze mu kooti. Ekyo bwe kiba tekisobose ajja teekamu okuddibwamu kwe, kooti ebayite mu lunaku lwa ddeeti lwena bebawadde, olunaku lwa kooti lwena bebawadde, muwuliziganye. Okuwuliziganya kuno kwanjawulo nnyo ku kuwuliziganya okubeera okwa kooti eya bulijjo. Lwaki? Kuba ffe balooye ebiseera ebisinga bwe tubeera mu musango tugezaako ogukalubya. Ebintu bye tuba tubuuza biba bizibu nga bijja oli ku noobu, naye bw'ogenda mubuuza kituufu okugeza mwami Kadoma otegeera nti ebbanja lyange lino obadde ndikubanje kumala ebbanga bwe liti, okkiriza nti nakuwa ssente bwe ziti. Kwegamba okuwuliriziganya ne kubeera ku abantu abali batuyita batya, abantu ba bulijjo nga si bannamateeka. Era ne kooti engeri gyebakwatamu ebakwatanga abantu ba bulijjo mu kuwuliziganya awo. Tuli ffenna. So bwe kityo bwe kitambula paka okubeera nga tuli kubawulira mu kooti. Weewaawo ekyamazima mu byoyogedde muvaamu ebibuuzo bingi, naye kimu ku bibuuzo ebivaamu okubanja kuno atulaba ali ayinza kusuubira kubanja muntu luvannyuma lwa bbanga ki? Kubanga nyinza obanga nyina ebbanja nga muganda wange namubanja emyaka 12 egiyise, nze nga njagala kasente kange nga tekimvanga ku mutima, ate leero lwendabye puroguramu ajja kampa kati enkeera njagala kukeera ku magistrate court. Omuntu oyo mulambike kiri mu bbanga ki wayinza okuba nga afuna obuyambi buno oba tekiriiko bbanga? Ensonga eyo nkulu nnyo mwami Arthur bali kumbuza kibuuzo ekyo. Omuntu yenna ndaba ku mpewo za Soul TV njagala omanye nti ebbanja liyina ekiseera we lituuka ne liggwako n'obeera nga tosobola kubanja oba oluddewo okubanja. Amateeka galina emisoso mingi ebbanja lyo mwe lirina okubeera, okugeza bateekawo emyaka egirina okukomebwako singa oba oyagala kujja muntu ku ttaka lyo. Ne bagamba nti bwe gisukka emyaka 12 oba tokyasobola kujja muntu oyo ku ttaka, ku lw'ensonga obeera walwawo okuleeta ki? Ensonga zo mu kooti. So ensonga ze twogerako mu small claims, omuntu gwe wawola mu 1994 tosobola kuzuukuka leero n'ogamba nti kangende mubanje, ebbanga liba liruddewo nga ddene. So ebbanja litwogerako okukitoniya kakibeere kale wansi w'emyaka 6. Nti omuntu gwe wawola emyaka 6 emabega leero oba okyasobola okugenda omutwala mu ki? Mu small claims omubanje. So ebbanja libeeraawo okimanye nti bwe lisukkamu ne tugenda myaka 7
mba sikyasobola kukola ki kutwala muntu ono mu kooti. So kuliko emitendera nga kisinziira ki ekituufu ky'osinziirako okulopa mu small claims. Omuntu oyo wabanga talina wayinza kwetegulira etteeka ne limukkiriza n'awaaba. Kibuuzo ekyo kituufu nnyo. Omanyi amateeka malungi nnyo nga pulogulaamu yaffe eno nti ewabeerawo ekikalubye ate wabaawo era ekigonza. Tuli ffenna nti singa ekiina kiba bwe kityo nga kyegambye nti etteeka liriko ekkomo, waliwo engeri endala z'osobola okuyitamu ate n'oleeta omusango ogwo. Okugeza nti wali olina kulopa mwaka guwedde ng'emyaka 6 lwe giggwayo kugeza kuno, naye n'ofuna obuzibu tugeze n'ofuuka disabled nga tokyasobola kugenda mu kkooti, oba ofunye akabenje n'otasobola genda mu maaso, oba n'otamanya nti omusajja ono gwengenda otwala mu kkooti obudde buno akola ki nga tonnategeera nti ddala bakubbye, kankyogere bwe ntyo, n'okitegeera luvannyuma nti kino kyaliwo ekiti. Ebiseera ebisinga etteeka liteekawo ekigonza nti bw'ojja n'otegeeza kkooti nti saasobola kulopa mukadde kali naye nzize leero, kkooti esobola okuwuliriza ensonga yo bw'eraba nti yasimba n'ekukkiriza omusango ogwo gubeere nga guwulizibwa mu kkooti. Weewaawo nyongera okutegeeza nti eyakatwegattako pulogulaamu yaffe amateeka malungi yatandise dda era ekyagendera ddala mu maaso. Oyinza oba olina olukomo lw'essimu ng'oyagala kubaako message gy'oweereza, osobola oweereza message oba mbeera yonna oba WhatsApp 0742 920066 0742920066. Osobola oyitako noba ng'oweereza obubaka bwo. Naye nyongera okutegeeza nti mu lulimi lw'amateeka tulina ekigamba nti amateeka gayamba mujagujagu. Mu luzungu bakiyita nti equity aids the vigilant. Obwenkanya mu bulamu bw'ensi teri agenda buleeta, weewaawo amateeka galiwo okugaba bwenkanya, naye waliwo lagajjalalira obwenkanya tebagenda bukusanza mu buliri atulaba. Kyekiri kye nagambye nti bw'omanya amateeka oyambako ensi yo okubanga eri organized. Bw'otagamanya oyina bingi by'oyonoona, oyina obudde bungi bw'otandika okutawaanya obw'abantu abatandibadde nga batawaanyizibwa. So obwenkanya buyamba mujagujagu, ekyo nno kiri mu mateeka. Sijja kuwa kyawandiikibwa kuba ekyawandiikibwa Yakobo yatwala omukisa gw'atandibadde ng'atwala, kubanga Katonda naye asobola okuwa omukisa ng'ogweteze n'agukwambaza nti oli wangula, olitwala byonna bajjajjaabo bye baali balina okuba nabyo bibeere ku ggwe. Kaakati naawe bw'obanga oli mujagujagu, so programu eno ekusomesa ebintu ebigazi mu ntegeera. Ekintu kyonna ky'ogayaalirira mu kumanya era ensi ejja kuyitako bwetyo kubanga ogaanye oba omujagujagu. Obwenkanya buyamba mujagujagu nkiggumiza. Munnamateeka oba gwagenda okwewolereza oteekeddwa okuba mujagujagu, ekipapula kiyiseemu okimanye biki bye nnina. Obwo buvunaanyizibwa bwo budde ki? Omuntu yakubanja, wafiirwa mukadde we, emyaka gyetoolodde, muganye okugenda mu kkooti, ate kakati muyimukanga emyaka gyayita dda, abantu empapula banoonya zaayulika, oli mujagujagu. Obwenkanya oyagala bwekwasa. Bulinamu akantu ako bwe buli ku buli muntu yenna, kubanga tulina bufuna kyenkanyi, naye beeramu obujagujagu. In other words, beeramu omwoyo w'amagezi. Kuba kati ekyo kibanga ekitegeeza nti beeramu omwoyo w'amagezi n'okumanya. Tukyagendera ddala mu maaso munnamateeka atulaba ali eyo tumuvuga mpola lwa nsonga ebintu bino bye bisinga naddala kino ekyamukubanja omanja okubeerawo mu society. Kyova olaba ka speed katono muko. Ebbaluwa eno okugiwa omuntu n'agigaana, baluwa yange ngireese bagimpadde ku kkooti, omuntu agigaanye, mwetegefu nno n'okunkubirako singa mubeerako ennyo, mwetegefu okugaanirako. Muwabule tulabe ebbaluwa eno kikyayitamu okukakasa nti agisaavinze omuntu oyo gw'abanja, ate ebintu n'abitwala nga bikulu eri mu kkooti. Neeyanziza ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kubanga ensangi zino naffe bannamateeka bennyini tufuna okukalubizibwa okusaavinga omuntu yenna abanjibwa oba okutwala ebbaluwa za kkooti ozikwasa omuntu oyo gwe zibeera zirina okgenda. Ebiseera ebisinga kkooti oba essiga eddamu ziryakigonzaamu ne bafunayo abantu abalina obumanyirivu
mu kukola okutambuza empapula zino zitwalira omuntu gwe zino genda. Abantu abano onfutifu tubayita ba process server. Process server oyo abeera ali ku kkooti okwo nga yatendekebwa n'obutendekebwe bwonna okutambuza empapula ezo ozitwalira gw'obanja. Tekyandibadde kyamagezi ng'omutesitesi bw'ogambye nti omuntu abeere n'omwoyo wa okumanya gwe okugenda weesimbe eri omuntu gw'obanja omugambe nti nkututte mu kkooti. Bantu bangi tebajja kitwala bulungi. Tulabye abapangisa bulijjo wano nga bakuba balandiroodi. So landiroodi otwalayo empapula kino ng'okitwalira omupangisawo kiyinza okukubya. Oli ayinza okunyiiga n'akukuba. Naye omuntu omulala asobola okukikola mu bulungi. Bwe kiba kiganye okuwa omwami ono empapula mu bulungi, okuzimutwalira mu bulungi, genda ku kkooti mufune gumuyita process server agezeeko saavinga. Singa naye alemererwa okuwa omuntu oyo empapula, muddeeyo ku kkooti. Kkooti esobola okuyambako empapula zino ne baziyisa mu mawulire. Ne tulanga bulanzi mu mawulire nti mwami gundi ne gundi oweereddwa empapula. So tekiri nti nkwasa nkukwase. Woba oganye okukwata ekkooti lisobola okusalira amagezi amalala osobola okubeera weewaawo akyekumidde ku Salt TV kyokola kya ttendo nnyo. Ensonga zikyagendera ddala mu maaso ate nkulaba olina gw'obanja otandise omulowoozaako ennyo. Nange bemmanja ndi mu balowoozaako naye abemmanja temundowoozaako nnyo. Kaakati tuwummulamuko tugende mu bulango bwa bakama baffe tukomewo. Mukulike eyo mu bulango bwa bakama baffe tukyagendera ddala mu maaso yakatwegattako program Amateeka Malungi omulamwa Obanja otya amabanja amatonotono ag'essente entonotono. Biki by'oyinza oyitamu? Bwetaagisa looya tomwetaagisa. Biki by'oyina okukola? Na butya amateeka bwe gayisa omuntu atalina ssente bwe tuyita omuntu ateesobola mu byenfuna bye. Ye program gye tukyaliko era tukyagendera ddala mu maaso. Munnamateeka twakomye ng'otunnyonnyodde bwe bagaba ebbaluwa ewaabira omuntu mu kkooti. Tubadde twagala otuvuge otusulike otutwale munda tuyingidde kkooti. Gwe mmanja ayiri wali ndi wano. Kifaananyi ki ekigenda mu maaso awo kubanga oyina w'otannatusiigira olwo nzija n'ennyonnyola ntya nze mubanja. Awo gwe abaatulaga ekifaananyi kya kkooti kyonna abatulaba tebakitegeera n'okitya bakitya. Kituufu. Nkimanyi bulungi nti omuntu ali eyandaba ku Salt TV bw'oba toli munnamateeka ekkooti zino zitiisaamuko. Naye njagala okitegeere nti puroguramu eno yateekebwawo esiga eddamuzi ekola nnyo okwagazisa kkooti nga teweetaaze munnamateeka ku lw'ensonga nti ogenda funa omukisa gwe nga gwe okubuuza ebibuuzo ebikuli ku mutima. Mwami asobola okugenda mu kkooti munnamateeka n'ayibuuza ebibuuzo byonna n'ovaayo nga gwe yaloopye toyina nakyotegeddemu n'ekimu. Wakomye kuwulira nga bakugamba nti mwami Dennis Mwina n'olyoka oyimuka n'otuula. So eno kkooti ekwagalisa okubeera ddala nti ekintu okirimu. Ebiseera ebisinga bagitambuza na mu nnimi za kinnansi newankubadde oluzungu lwe lulina okukozesebwa mu kkooti. Baleeta omutafuta ne tubeera nga buli kye twogera mu lulimi lwaffe kkooti ne bagitaputira mu lulimi oluzungu. So omuntu gw'oleese ono gw'obanja olumutuuse mu kkooti ojja kukkirizibwa omu ku bakajoyijoyi w'ebibuuzo ebikwatagana ku bbanja lyo okugeza oleese mupangisawo omubuuza ebbanga ly'omaze mu nnyumba zange wasaba wakoma kusasula ddi olwo ogezaako okulaga kkooti lwaki obanja. Bw'aba alina ensonga ey'essimba agambe nakusasula ku mulundi bwe guti kkooti nakyo ekitunulemu. So akuddamu ebibuuzo nga by'omubuuza just byebikuli ku mutima bye wandyagadde bibuuzibwe. So si omuntu omulala by'ayinza obbuuza obukweza nga munnamateeka nga waali by'ayinza obbuuza. So mu bibuuzo byebyo kkooti ejjamu ddala ekyo ekikulese mu kkooti lwaki n'omuntu oli azze mu kkooti kkooti n'eryoka ejjamu eggoye n'eryoka ebasalira omusango ogwo. Tuli ffenna weewaawo kintutte ku kibuuzo ekirala kye neefumiitiriza ku lw'abatulaba nti kkooti emaze n'egunsalira nti obukadde 2 bukubanjibwa. Atulaba ali eyo nga mugayaavu osasula munne. Madde njagala omusiigire ekifaananyi kkooti
bwe gunsalira nga nyino sasula ne sisasula ng'emisango giri eminene egitaliimu kwewolereza kikkirizibwa abakozi ba kooti okujja okuwammangatana n'ebintu byange mamotoka gange mayumba gange mataka gange mulage oba amabanja agamba tono tegaliimu kutya okwo? Tukimanyi bulungi era amateeka gakimanyi bulungi nti singa wabaawo okubanjibwa kwonna omuntu n'alemerwa ne mutuuka ne mu kooti, sigamba nti olw'okuba kooti egambye bagumusinze ajja kujja akole ki? Asasule. Enkola eno eya kooti ey'okuba nga bakuyambako kukubanjizaako, singa kooti egutyemulira omuntu n'emugamba nti sasula guno nga bwe kirina okubeera n'alemererwa, oddayo n'oyita mu nkola y'emu eya kooti, kitwandiise execution process, ne bakuyambako osobole okubanja ebbanja lino okuva eri omuntu oyo. So gwe baba babanja n'oli abanjibwa, singa aba asazeewo obutakyongera ku ddaala ddala, ajja kujja mu kooti, kooti esobole omuyambako okubanja omuntu oyo mu mateeka agakkiriziddwa. Era kooti ejja kuba ne bawanyondo baayo abajja okuyambako bagende mu maaso batambuze ekintu kino. Mu bufu kitegeeza esobola n'otwala ebyobugagga byo. Singa oba olemereddwa oli n'akyeta mu kooti, kooti esobola okukkiriza babeeko kye bakwata ku bintu byo, ebbanja lisasulirwe kubanga ebbanja liba weeriri. Weewaawo. Okutya mpozi wenkulabye mu bbanga abantu babanja abantu ssente. Ne buli we balowooza ku ngeri kooti gyerwawo okukola ensonga zaayo n'obudde bwetwala ne bagamba nti oba neesonyiwe kooti eno kubanga buli we banampitanga mu luyita olw'okutuula nnyinza okusubwa ssente mu mirimu gyange ate lutaakome ne lufuuka lutaakome. Terukoma teruggwa. Ekintu kino kisuubirwa twala bbanga kyayagala kiyingiramu oyo nga tanneetegeka kigwamu kukiwugiramu ategeere nti ekintu kino wenkigwamu kiyinza okumalira ebbanga bwe liti nga ndi mu kunoonya ssente zamu kufuna ssente zange. Neyanziza nnyo olw'ekibuuzo ekyo mwami Arthur. Ensonga eno eya small claims procedure bagikola nga yo tegenda kubeera nga eya nomo weyandibadde. Kitegeeza ki? Tegenda kutwala budde bungi nga buli kooti endala ziri ze butwala nti nojja leero ne bagamba ate ki eno kooti zitambula ku speed ya yiriyiri era mu nnaku mpaawo kaaga oba omaze ofuna ensalayo nakunnyonnyodde nti ka notice kogenda ogaba kagenda twala ennaku 14 nekunnyonnyola nti bwe bamala okusamoninga oli kijja twala ennaku 14 omusango bwe gumala okuwulirwa era walina oyitawo ennaku 14 zokka nga kooti ekuwadde ensala ya kooti. Kiba kitegeeza ki nti ng'ovudde ku eri etalina bbanga lye bagabirako mu small claim babeera balina obbanga bakuwadde eggoye mu bbanga mpaawo kaaga ng'omusango gwakaguwulirwa ekitali eri ewalala. So enkola eno tetera kulwawo nnyo era tetwala budde bungi okusinziira ku ngeri eri. Budde bungi naye okinoganyiza nti ekyamazima ekintu kino tulabika tukikubidde ku sayidi ya waaba. Waliwo embeera yonna eyinza okubeerawo nti oyinza owaaba omusango ogwo ne gukuba summersaulting ne gukukyukira n'ofundikira nga naawe oyina ky'otaddemu ono alowooza ku kuwaaba ategeere nti ateekeddwa kuwaaba nga yeerowoozezzaako bulungi talaba puroguramu n'agamba namukoowadda naye ensonga nzisomye nenziraba ku TV mutwala mu kooti. Ago mazima si kubeera nti owulira nti oyagala kutwala muntu mu kooti omutwale kankiweere mu kugeza. Omuntu ayinza okukuba oluyi n'akusookayo ku poliisi n'agamba nti ate gwamukubye. Bw'ojja n'onnyonnyola ensonga n'olya n'abajulizi ababaddewo nga mu butuufu oli aloopye yakubye, omusango guba gulina singa aliwa aloopye. So y'ensonga y'emu mu mateeka. Oyinza obbanga olina gw'obanja, ono gw'obanja ye n'akusooka ku kooti ng'agamba ate yakubanja naye nga talina na bujulizi bwonna bukakasa ddala nti mu butuufu ki amanja. Nze singa nzija nekakasa ddala nti mu butuufu omwami ono mubanja nga ninawo n'abajulizi abakakasa oba abalumiriza ddala kituufu namuwa ssente, mu butuufu kooti tesobola kubuuka n'egenda n'oli eyaloopye. Kitegeeza ki kino?
nti okuloopa nti gwaloopye tekitegeeza nti gwe mutuufu. Twabeeranga n'abaana eyo nga tukula nga omutoowo oba muganda wakola ekintu naye yayanguwa n'aloopa ewaani ewa mukaddewo gwe tekitegeeza nti olw'okuba yaloopye gw'oli mukyamu. Y'ensonga eyo y'emu bwetyo. So omuntu asobola okujja ono n'aloopa oli n'akola ki n'agera gundi naye ne guggwa ng'ate aloopye gwe bagusingisiza ng'atanze n'otanga. Weewaawo tukkiriza nti mu nsi gye tulimu mulimu bannaffe enjala beerumye ennyo singa bannaabwe nga bwe baabawa emirimu ku makooti b'enjala yaabwe baagijja mu famire zaabwe enjala bakyagisitudde. Mbabuulira mmwe abakola ku makooti abaweereza ba gavumenti ate olunaku lujja kukya tuleete public legal ensonga za public related law ng'enjala ekuluma nnyo nti omuntu bw'ajja omuyamba ate oyagala mmusokoola. Kubanga jjukira kino tekiri mu munnamateeka kuba munnamateeka amanyi amateeka bw'ayingira ofiisi eno amanyi nti tonsaba zino zinsabe zino ngenda genda mu registry nsasule. Kakati tutunuulira omuntu oyo atulaba wa bulijjo ayinza n'oba nga yasoma nnyo naye bw'oba tomanyi mateeka oba togamanyi nga munnamateeka bw'atamanyi bya busawo mazima ne batandika okumusokojja omujjamu. Jjukira be balemesa obwenkanya abantu ababeera nga bakozi ba gavumenti bali ku court registry okwo. Omuntu ono atulaba singa asinkana omuntu bw'ati ataddewo oluwagi nga bw'ayagala okufuna obwenkanya akuba ku luyi oluwagi omuntu ono asuubire kukolera ky'omuntu oyo yamusobola. Ekyo kituufu nnyo mwami Arthur. Si buli omu nti mukkiriza nga ggwe, si buli omu nti ajja kutambulira ku mazima nga ggwe nga bwakireese obutesitesi nti oli oluusi ajja ku kooti ng'ayagala justice kukamula ggwe. Kati omuntu agenda okwerwanirira obanja kakadde kamu n'otuuka n'akugamba atempa emitwalo 5 nkuyambe nkutambuliza ekintu kyo, kikyamu nnyo era tukivumirira ffe ng'abakozi b'essiga eddamuzi. Essiga eddamuzi lyateekawo ebipande ku buli kooti. Singa ogenda ku kooti ne wabaawo omuntu yenna akukaka okuwaayo ssente okukolera ekintu kyonna, kuba abakozi ba kooti bonna abo boolaba mukama wange baaweebwa mirimu era bali ku musaala, takkirizibwa kugenda mu maaso kujjako ky'ojja mu miro abeeko kyakkolera. Omulungi wa Salt TV ali yandaba singa omuntu yenna akusaba ssente ku kooti okkirizibwa okumuloopa ku namba essiga eddamuzi lyateeka ebipande ku buli kooti nga baddivunuddwa mu nnimi zonna nti singa wabaawo akusaba ssente kuba bukubi ssimu ku eyo ennamba n'oyo adudde mu kifo ekyo ssaawa eyo asobola okukwatibwako. Kubanga bw'otabeera mu jogujogu ojja maliriza osasudde, ojja maliriza okyaye ensi yo, ojja maliriza okyaye buli kimu, so nga tewandibadde mu butuufu kola kintu ekyo. So omuntu yenna gwe bagezaako okukabasanya mu by'essente, genda maaso weekubira enduulu, emiwaatwa gye giri yose okwekubiramu enduulu era kukakasa bajja kuvaayo bakuyambe. Weewaawo awantu awo nno munnamateeka akkaatirizaawo nnyo nti tokyawa wansi yo kubanga tuli mu mulembe nga ogikyawa ogenda bakuweereze ne baweereza birala. Naye annyonnyodde kye bayita okufuuwa akagombe oba whistleblowing. Kufuuwa wiiso amaanyi ng'okyagalina gakozesa ebeera mu jagujagu. Omuntu ono atudde mu eno ofiisi akufutyanka atya, beera mu jagujagu oba omulikoodi nze nawe weerwanako oyagala funa bwenkanya nagambye ekyobujagujagu ensi yo tejja kunoonyeza obwenkanya babuteeka mu mateeka ne gabalansinga gati kati okukakasa nti eryato eryo terigwayo ekyo nawe okirinako obuvunaanyizibwa. Totuula butuuzi otandika gamba obwenkanya fuuwa wiiso omusajja wuuna ansaba enguzi bannaye weetalina kuliibwa bannaye muntaakirize. Mu ministry yonna mwotudde oba kitongole ki kigenda kubanga bonna abaliyo baagala byanfuna bikyamu okufaananako bwe tutyo. Kale nno abalabi baffe aba Salt TV abakyagyeekumiddeko tulina akanyomero kaffe akalala naye nga kakwata ku muntu atalina ssente. Bw'oba omwavu kitegeeza towangula musanga nti ye ngombo omwavu tasinga musango. Tubadde twagala munnamateeka tusoosootolere atubuulire kuggwa ali eyo nga teweesobola. Ssente bw'ozikebera mu nsawo temuli, wokebera ba relatives tewali, kyokka ate ettaka balitwala. Yogamba naye nkoze ntya gwetereera ku kamera. Munnamateeka agenda kunnyonnyola kiti kimwogwa na bitongole ki ebiyinza okuyamba. Munnamateeka tandikiraawo.
neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo nsobole okutangaaza eggwanga. Wabaawo ensonga mu butuufu ze zituukamu. Saagadde kugamba nti muntu nga tayina. Oyinza obba nga obadde oyina naye mu kaseera ako ne zibeera nga teziriiwo. Etteeka teryakusibirayo bbali. Tuyina mu lulimi olufuutifuuti kye tuyita poopa ekikkirizibwa mu mateeka nti ddala mu butuufu omuntu ayinza okubeera waawo nga tayinaamu omunwe gw'ekikumi. Gwali eyandaba oyinza obba osobola okwebeezaawo n'obeezaawo famire nga ne wekibaawo ekikulumbye oba omusango oba ettaka waliwo abaagala olibba ng'osobola okwerwanako. Gwe togwa mu kiti kino. Abantu benjogerako abagwa mu kiti kino ye muntu oyo abeera mu butuufu nga tayinaamu munwe gwa nnusu gwonna gusobola kutambuza ki musango guno. Etteeka teryamulekerera. Ekitongole ekitwala nga balooya ekya Uganda Law Society kiyina enkola gye tuyita mu lulimi olufuutifuuti olwa pro bono. Nga enkola eno balooya abali abagunguutivu oba abamaze okubeera nga bali established nga basobola okukuyambako gw'omuntu yenna ali eyo nga toyina ssente naye ng'olina omusango ogusobola okugendera mu kkooti. Ogenda n'olaba abakulu mu kitongole ekyo ne weewandiisa omusango gwo ne gubeera nga gukolebwako nga tebakusabyeyo munwe gwa nnusu gwonna. Oba olina omusango mu kkooti obatuukirira ne baba nga bakuyamba. Naye si kyekitongole kyokka, tulina ebitongole bingi ebisobola okuyamba omuntu oyo yenna ali eyo nga talina ssente. Tuyina osobola ogenda ku kkooti kwennyini kubaako baloobi abasasulwa gavumenti abasobola okuyambako. Tuyina ebitongole ebirala ebivuddeyo ebyekwatirwako awamu ng'ekya FIDA ekiyamba abakyala. Byonna osobola okutuukayo ne bakuyamba ku nsonga zonna z'oba oleese wadde nga toyinaamu munwe gwa nnusu n'obeera ng'oyambibwa. Weewaawo tulina ne Female Lawyers Network nayo era eyamba ku nsonga ez'enjawulo ezeetaaga okuba nga muyambibwamu ggwanga lyaffe Uganda. Nyongera okubategeeza abakatwegattako puroguramu yaffe Amateeka Malungi ekyagendera ddala mu maaso. Puroguramu yaffe emisingi gy'eriko nti ensi yaffe eyimiridde ku mateeka togadduke. Kitegeeza we gatereera bwe tugamanya ensi esobola okuba nga ekwata ekkuba eggolokofu. Bwe tutagamanya era bwe tugeesamba so guno omulamwa ogw'amateeka malungi gulinga gwa byabulamu kubanga oteekeddwa okumanya obulamu bwo naye ne ebikwetoolodde amateeka agabifuga oteekeddwa okugamanya. Kitegeeza eri kitundu ku ggwe lwakuba gwe bw'ogiraba nga twambadde amasuuti ogiraba ng'eri ewala okuva ku kumanya ku yo ekola mu bulamu bwo etambula naawe. Kakati nno ngenda kusomera ennamba y'essimu kubanga ono alya n'ono alya emmere egenda ne kiba kyankizo ne tuba nga tuteesa ku miramwa gino ne muweereza tuwogere wano tukwate wali olwo nno ekintu ne kiba kyaffe kuba si kyange kyaffe. Kale nno eri 0742 92 00 66 essimu njiddamu obusemba 0742 92 00 66 kuoba oyita okubaako kyoweereza kyonna kyoyagala okwongerako naye nga njagala munnamateeka ayongera akkaatirize ebifo ebiyinza osangibwamu obuyambi kuggwe atalina kubengera bajja kwekebejja balabe nti ddala tolina munnamateeka kubawo nnyaawo oluvannyuma tweyongereyo. Ebifo ebyo bw'obanga tosobodde kufuna buyambi mu kitongole kya bannamateeka osobola okugenda ku kitongole ekisomesa bannamateeka kye tuyita LDC oba Law Development Center. Bayinayo legal aid, nayo legal aid eba esobola okuyamba abantu bano. By the way, nawulire mabegakaawo nga bakigaziyiza legal aid zino nga ziri mu bitundu ebisinga ntambudde nnyo mu district ezisinga naye ogenda otuuka nga abantu bano gye bali bonna. So gwayina ensonga ng'oli eyo togituulira ng'ensonga ekulemeredde olw'okuba toyina ssente. Osobola okugenda mu bitundu bino wammanga n'obeera ng'okola ki ng'ofuna okuyambibwa. Tuyina ekitongole ekitwala balooya abakristaayo ekya Uganda Christian Lawyers Fraternity nakyo kigaba obuyambi buno. Otuukayo n'ofuna ensonga zino oba osobola okukwatagana n'omukutu ne bakuyamba osobola okufuna ensonga nga bwe zitambula. Naye ng'ekyandibadde ekyangu ndowooza kutuuka ku kitebe ekitwala balooya ne weebuuza wa ewatuufu wensobola ofuna obuyambi nga sisasuddwa nga sisatadde mwadde ssente. Nze ng'omuntu ateesobola
etteeka lyaffe lituyambye ne likwata ne kwabo abatasobola kusasula wadde emisoso gya kkooti ne zibateerawo enkola esobola okugobererwa gitwogeddeko ey'obwa poopa. So totuula ku nsonga yeeyo, tobeera na kizibu n'okifiiramu eyo wekka kugenda mu mabanja g'oteetaaze nga mu butuufu waliyo abasobola okuyamba yonna yonna gy'oba olaze. Kyekyo mwami Arthur. Weewaawo. Ekizibu ekitera obeerawo ku muntu yenna atalina ssente bw'aba akutuukiridde mu mateeka obulamu bwe buba bulowooza nti ettaka lye nnina ekyaggwe kandiwe kanso mwina muweko yiika 2 kanso mwina amaliriza ensonga zino awantu awo kubanga bagamba gw'olina kyolina kyokubisa kyolina ne president yagala kwesa kyolina weyambe n'ekyo kyosobola kakati omuntu ono akuleetedde ettaka mmwe balooya ekintu ekyo kimenya mateeka akirabe wali ategeera oba tekimenya mateeka bakyeyitanire bwekiba tekigamenya bannyonnyole ku nsonga eyo. Ekintu ekyo nandikyogeddeko bwe nti kubanga tulina amateeka agatufuga ffe nga balooya. Amateeka agatufuga gasoosowaza nnyo ensonga ey'okubeera nti looya asasuddwa okugenda mu maaso okukola omulimu gwonna gw'onaaba omuwadde, era nga kisuubirizibwa nti looya watuukibwa oyingira mu musango gwo aba yasasuddwa nga tannajja mu kkooti, wabula waliyo abantu abamu nga bw'obannyonnyodde nga ye alaba ti nina ettaka lyange kandije ndiwe looya ankolera omusango guno. Singa omuntu oyo abaddala nga talina ssente ne batuuka okukola enzikiriziganya ne looya nti ngenda kusasula mu ttaka, enzikiriziganya eyo ebeera erina okuba nga ewandiisiddwa mu kakiiko akatwala bannamateeka ke twandiyise aka Law Council. Lwaki? Bw'otawandiisibwa n'okkanya bukkanya ne munnamateeka eyo nti agenda twala ttaka bwe riti nga lijjamu obugazi bwe riti bwere nga mwesasudde olw'emirimu gye, kyojja obbanga okoze kijja kuba kikyamu mu mateeka. Era endagaano ezo bajja zisazaamu mulimi olufuutifu tuziyita champatary agreements. So bwe zinaaba zisaziddwamu kijja kitegeeza akoze ne gwe bakoledde mugenda batemuyambiddwa. So singa oba okakasa ddala mu butuufu ddala nti toyina endagaano yeeyo ejja kugenda ewandiisibwe n'aba Law Council bakakasa ddala nti mu butuufu ono gw'oli okukolako tayina, naye engeri gy'agenda obbanga akusasuddemu egenda kuba bweti. Bwe kinaamala oyita mu bakulu ne kiyita mu mateeka amatuufu kijja kubeera nga kirambuliddwa bulungi era kikkirizibwe mu mateeka agatufuga wano. Weewaawo. Ekigendererwa mu kyo bw'atulaba baleme kufera. Baleme kola ki? Kufera. Bakututteko ddayiika zonna z'olina 7 n'otasigaza kantu konna n'otandika otukubira emiranga. Kakati amateeka gakugamba nti woba onaakozesa kintu ky'olina waliwo emitendera mw'oteekeddwa okukola ki? Okuyita. Ate looya atakufutyanga nti ate kaakali 2 zimpeereko wano ebirala tunalaba bwe tukikola. Kakati ekintu ekyo munnamateeka weewaawo ondeetedde mu ekyo mwennyini okufunamu ekibuuzo looya tumufunye, looya muffere, ettaka yalitutte oba n'akolamu n'ebitali bituufu. Omuntu gw'akolera teyeesobola, akayumba ayagala katwala akanga afuuse mukambwe nnyo, olwo looya ono akolebwa atya tumuvumudde tutya? Singa otuuka mu mbeera nga munnamateeka akufeze kankikozesa ekyo kwe bayita okufera, otutteyo yiika 7 z'oyagala anunule, looya azitunze akubbye adduse. Tuyina ekitongole ekisobola okukwata ku bannamateeka bano, era nga tonnaba kugamba nti banzibye kino bwe kitewesi we kitambudde, ekitongole ekyo okibuuliddeko ku nsonga zino. Kubanga oyinza okutuula eyo n'ogamba munaye looya yanziba nze kambiveeko. Nedda, tobivaako. Genda omulope mu kitongole kyekugambye ekya Uganda Law Council, olope looya oyo bajja kumukwata ku nkoona olw'ekyo ky'anaaba akoze. Tebakoma bukumi kutwala mataka, bayinza okukumpanya ssente z'obadde olina okufuna awantu n'azikuggirayo zonna n'azeezibika. Naye omusajja atambulira mu mmotoka ziri ez'amaanyi abeera buli ssaawa alina abamukuuma katonya ngeri gy'osa mumutuukako. Ab'ekitongole ekyo bajja sobola okumukwata ku nkoona singa oba otutteyo ensonga zo. So tokaba bukaabi n'osirika n'obeera ogakambiveeko ng'osobola okwerwanako. Weewaawo. Nkibannyonnyodde ate nkiddamu sikiddamu lwa kunyumirwa kyogera nti obwenkanya buyamba mujagujagu, naye nkiddamu lwakubanga njagala okimanye nti fe abasoma amateeka tukirina.
it is a principle of law. It is one of the maxims. Bwe guli mu namateeka. Yes, sebo. Obwenkanya buyamba mujagujagu. Buyamba mujagujagu. Bw'oba toli mujagujagu tojja kubufuna. Olina okulaba nti ogoberera obudde bakoze ekikyamu, ogoberera obudde bakoze ekitali kituufu, ogoberera obudde buli kimu nga weebeereramu mu lulimi lwa bulijjo. Lw'ennaku zino weebeereremu. Kugamba omulamuzi tagenda kukubeereramu buli kimu. Ye munnamateeka yasweyalinga oath ey'okuweereza ng'omulamuzi mu ggwanga Uganda. Bannamateeka baasweyalinga okuweereza n'obwenkanya naye tebagenda kukubeerera bajagujagu. Genda nunula ebintu bya famire yo beera mujagujagu kozesaako ku bulamu bwo bwa bulijjo. Naye byonna obujagujagu nabwo tojja kubusobola nga toliimu Katonda, kubanga Katonda yekka yagaba wisdom. Kale ate oyinza yita mu wisdom ate n'ofuuka omujagujagu. Tutegeeraganye bulungi. Procedure tekulema okugoberera kubanga oyinza okwagala ofuuka omujagujagu ng'okozesa amagezi ga bulijjo. Ojja kubanga olowooza oli mugezi naye nga toli mugezi. Noonya Katonda, bw'omala omufuna mu kkubo eryo ate amagezi gatandika okubanga geekola gokka. Tabayiniza obwongo bwe zijja kweggula ebintu byo bijja kuterera nga Katonda yabiwonzeemu amaanyi ge. Tutegeeraganye bulungi. Mu buufu obwo munnamateeka nga tunoonya okufundikira. Nyina ekintu kimu kye njagala tufundikire nakyo. Naye nkiza ku kali akanyomero ke twatandise nako. Omuntu namweyimiridde bamuwe ebbanja. Ebbanja ekyamazima n'alirya. Abuze naye nze nali eyimirira bukadde bulinga 3 ntandise okubulwa otulo. Sikyebaka. Etteeka linteeka wali ngamba mwana wange tobitegeera bino genda owummule linkola litya. Ngaziramu ekibuuzo ekyo kyetaaga nnyo omuntu n'ensokka nemuwa okulabula. Tinga tonneeyimirira muntu yenna. Okweyimirira kwa mirundi mingi oyogedde ku kwandagaano. Tulinawo okweyimirira okw'amakooti. Tubaawo n'okweyimirira egyo naye gye muba mugenzi okutambuliza emirimu gyammwe. Nga tonnamweyimirira olina osooka okukakasa nti omuntu oyo alina obusobozi okukola ekintu ekyo kyaba yeeyimbiddemu. Okugeza singa omuntu baba bali kumuwa tugeze beyiro mu kooti nga bali ne bakusaba omweyimirire. Omweyimirire okakasa nti ddala mu butuufu bw'anaalemerera nja kusobola okukola ki? Okudda mbeere nga muleeta mu kooti eno. Okweyimirira okwo kwe kumu ng'omuntu agenda okufuna ebbanja. Bw'aba agenda okufuna ebbanja n'akuyita kiba kitegeeza nti omuntu ali omuwa ebbanja yeesige ggwe amuwa ebbanja. Kitegeeza ki singa oyo aba alina osasula ebbanja alemererwa gwe mwennyini naawe eyeeyimirira oba kiba kitegeeza nti naye bakutadde mu katu. Kubayina okujja munyonyole lwaki musasula ebbanja lino. Era ebiseera ebisinga abantu abo nabo babaleeta ku makooti nabo bakutebye lwaki gwe beeyimirira tasobodde kusasula. So nkikkaatiriza ng'era nkisimbako essira nti nga tonneeyimirira muntu sooka okakase nti ajja kusobola kuba naawe kisobola okuzaalira lenya mu biseera ebijja mu maaso. Kyekyo kyennyini munnamateeka tusibirire entanda ya bugambo butono nnyo oluvannyuma tufundikire programu yaffe. Nga tusiibula abatulaba bonna abatulabye ku Soul TV njagala kubeebaza olw'obudde bwe mutuwadde ne mubeera naffe paka okutuuka ku kaseera kano akasembayo. Nga nzigalawo just nja kwebaza abantu abeebeereddemu ne mbagamba nti temutya kujja kufuna obwenkanya gye buli. Abantu abakyasobola okukola obwenkanya gye bali mujje ku makooti mulwanirire ebintu byammwe, mulwanirire amabanja gammwe musobole okugafuna nga temutiddeemu wadde. Tewaba n'omu akuwuddiisa nti ate tugende tukole kino ate tugende tukole kino. Temuzza misango nga mugezaako okwerwanako nti ate tulwane. Sere bwe tuwulidde abantu abadde beetema nga balwanira amataka ago tusobola obigonjoolera mu kooti. So mbayita nga mbazaamu amaanyi nti eno bikyasobola okutambula bulungi. Nsigadde nze Dennis Mwina okuva ku Mwina Wanana ne Company Advocates. Mbaagala nnyo mweraba. Omunnamateeka w'olunaku bw'atyo bw'akifundikidde. Nange sijja kulwawo era nange ngenda kifundikira naye nga mbagamba nti mwekwasa omuntu omu mu kaseera ng'ensi gy'olimu erabika ng'etakyategeerekeka. Obuuza nti ssente ze zirina ekyokuddamu kyange ogenda otiikinga nga weebuuza ebibuuzo nga 5. Noga abaana bange ogenda obulabanga nabo bafa. Kiki kusoma kwange ogenda olabanga bye wasoma biggwa mu mutwe. Ssente ogenda olaba ssente ziggwawo omuntu n'ayavuwala n'olyoka okizuula nti Katonda
bw'oba tomanyi Katonda obonaabona n'ensi. Njagala okusibirira entanda y'ekiro ky'olwaleero nti sigala ng'omanyi Katonda, si kumumanya kwokka, omutegeere, mumanye omutegeere. Lwaki sifundikira programu yaffe? Mbaagala nnyo, mweraba.